Mukama Katonda nga tugenda okuyigako bera wamu naffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Lesoni yaffe olunaku olwaleero tutuuse ku leesu ky'okuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti engeri Katonda gyatuwonyaamu. Nsumba. Sebo. Katonda atuwonya atya? Mwenyeraffe mukyala Kabiito yagenda tukulemera olwaleero. Amina. Mukyala mukadde Kabiito. Esebo. Kama yeebazibwe. Amina. Sabbath ewedde twali tuyiga ku maanyi aga Yesu. Amaanyi ga Yesu eyatukuzibwa na mulondo. Yes. Era amaanyi ago Sebadduka twagayigako tutya? Twalaba nti amaanyi ago Pawulo wamala okubawandiikira gye twasookera enteekateeka namutayiika ng'eyeeteereddwa ku Yesu Kristo. N'abawandiikira n'abagamba enteekateeka eyo yaliwo nga n'ensi tennatondebwa. Bwe bategeera obubaka obwo ne babuulira, ne bakkiriza, ne bateekebwako envumbo. Bwe bateekebwako envumbo ne bakkiriza Mukama Katonda oyo. Bamala omukkiriza musule okuyiga kye twayiga Sabbath yayita n'abawandiikira ku Yesu oyo gwe bakkiriza nti yatuuzibwa ku Namulondo. Bwe bamala okitegeera ekyo n'abawandiikira essaala ze twasomako essaala 2 ng'essaala ezo zaalimu kye twalabamu okwebaza n'okubala emikisa gye baali bafunye nga tebanatunulira bya mu maaso. Amina. Sabbath eno tugenda kuyiga ku ngeri Katonda gyatuwonyaamu oba how God rescues us. Olw'ekisa kya Katonda we tunaamalira tujja kuba tuyize ebintu bino oba tutegedde ebintu bino. Kitegeeza ki okufa mu byonoono byaffe oba okufa mu kibi? Ye okubeera n'obulamu obw'ekibi kye kiki? Kitegeeza ki okuzuukirwa wamu ne Kristo olw'obulamu obujja mu ye? Ate era kitegeeza ki okulokolebwa olw'ekisa okuyita mu kukkiriza? Tujja kusomako mu Befeso essuula 2 olunyiriri olusooka. Befeso essuula 2 olunyiriri olusooka. Nammwe mwali mufiiridde mu bujeemu ne mu bibi byammwe. Nammwe mwali mufiiridde mu bujeemu ne mu bibi byammwe. Musumba Kakembo, ki kye kitegeeza okufa mu bibi byaffe? Okuva twajeema. Esebo. Tujeemera Katonda ensibuko y'obulamu. Twekutula ku nsibuko y'obulamu. Twekutulako olw'okusalawo kwaffe. Twekutula ku nsibuko y'obutuukirivu. Twekutula ku nsibuko y'obutukuvu. Twekutula ku nsibuko y'amaanyi agafaananya omuntu mu kifaananyi kya Katonda. Ebyavaamu byebyo kutambulira mu bibi byaffe ku nkomerero okufa kubanga tetinayo bulamu bulala okujjako obulamu bwa Katonda. Waawo. Bwe twetegereza olunyiriri olwo tensi ekozeseddwa nti nammwe mwali mufiiridde. Sebadduka twayiga nti Abefeso bano tebyali bya Abefeso byokka naffe bitukwatako ate ffe twafiira ddi mu bibi. We tubadde wali we tusookedde bagambye nti we were dead, twali tufiiridde mu bibi byaffe. Okufa kuno okusoose nti kuno bwe twayonoona ne twekutula ku Katonda tufa okufa okuli physical okuli literal. Then okufa okulala kwe tufa okuli spiritual tuba tetukyalina nkolagano ey'ebyomwoyo wakati waffe ne Katonda. N'enfa ey'okusatu nti tumala okitegeera nti amateeka ga Katonda matukuvu, tumala okutegeera Katonda naye tulina power eyo muffe ey'ekibi etusindikiriza okukola ki? Okukola ekibi. Naye bw'agamba twali kitegeeza nti kati tulina alternative endala. Luli tetwalina alternative naye kati tulina alternative ye Yesu Kristo. Amen. Tweyanza nnyo Sebo. Olunyiriri olw'ebbiri tulongerereko ddala tulutandikire era ku emu tumalire ku lwokusatu. Esula ey'okubiri rather.
Abefeso essula 2 onyiri olusooka paka ku lwokusatu. Nammwe mwali mufiiridde mu bujeemu ne mu bibi byammwe. Mwagobereranga empisa embi ez'ensi nga mufugibwa omwoyo gw'omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga ogwo kati ogufuga abo abajeemera Katonda. Naffe ffenna twali bajeemu nga bo, nga tutwalibwa okwegomba kwaffe okw'omubiri era nga tukola eby'omubiri n'amagezi gaffe bye gaagala. Okufaanana ng'abantu abalala bonna, naffe twali tuteekwa buteekwa okubonerezebwa Katonda. Otyo tuli ku ngeri Katonda gyatuwonyaamu. Okusinziira ku Paul engeri gy'agenda ateekamu ebigambo bino, naffe twali, nammwe mwali, kitegeeza waliwo plan. Musumba Kakembo, lwaki Katonda alina okuteekawo plan etulokola oba etuwonya okusinziira ku nnyiriri ezo ze tusomye? Kubanga twabula. Muvaako ate bwe twabula. Tetulina magezi geza. Tetulina maanyi geza. Tetumanyira kumanya nti eriyo alternative endala. Nga bwagamba nti najja muso okunoonya n'okuzuula ekyekyabula. Kyali kimwetaagisa bw'abanga akyali interested muffe. Kyali kimwetaagisa okuteekawo pulani ey'okutuzza. Pozi n'ensonga endala nti ate gye twabulira eriyo eyeetegese okukulaba ng'akola buli kimu tubulire eddala. Kyava ateeka enteekateeka namutaayika okutulokola. Tugenda kusomako mu lubereberye 3 esooka olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Lubereberye essula 3 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu ttale Mukama Katonda ze yatonda. Ne gubuuza omukazi nti, ddala Katonda yagamba nti temulyanga ku miti gyonna omu nnimiro? Omukazi n'agamba omusota nti, tuyinza okulya ku bibala eby'emiti egy'omu nnimiro okuggyako ebibala eby'omuti oguli wakati mu nnimiro. Katonda yagamba nti temulyanga ku muti ogwo wadde ogukwatako, bwe mulikikola mugenda kufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, nedda, temugenda kufa. Eri munyirize twasomye mu Bafeso bagambye nti bwe twagoberera amaanyi g'omufuzi w'empewo ne tubeera abajeemu. Musumba Kakembo, tulaba wano obujeemu gye butandikira. Kiki Sitaani kyakozesezza okulaba ng'ajja omuntu ku mulamwa oba oli eyajja okutununula okulaba nti asanga tewali space okunyonoonera ddala okulaba nti ne pulaani yange ey'okununulibwa efa? Ng'oggyeko okusiiga Katonda ekifaananyi ekibi. Esseba Akozesa amazima n'obulimba. Anyoola amazima. Ajja n'akwata amazima n'ajja ateekamu obulimba n'abuzaabuza n'atulimba. Kiyinza n'okundowoozesa nti ndi kulamwa nsonga naguvuddeko dda. Tirieko omuntu lyalowooza nti lyeriyo. Menga enkomerero yalyo kufa. Essebo tubaddukira tusomereko mu Matayo 4:3. Matayo essula 4 onyiriri olwokusatu lugamba nti, omukemi n'ajja n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Kituyigiriza ki ku Sitaani ono? Wetufudde tulabe nti bagambye nti twali twafiira mu bujeemu ne mu bibi byaffe. Nti Sitaani ono tataliza, alumbye ne Yesu Kristo yennyini. Naye gye twavudde Katonda yennyini yalangirira nti ono ye mwana wange gwe njagala, nga ne Sitaani akimanyi, akiwulira. Naye ajja wano amubuuza nti oba oli mwana wa Katonda. Naye nga Sitaani akimanyi, mu bufunze amukema amugamba, osobola ddala okubeera omuntu gwe? Kubanga ffe ebikeme ebirumba ffe abaana b'abantu bitulumba bitugamba osobola okubeera Katonda. Naye kati ono bamubuuza, oze okufiiririra omuntu naye osobola ddala okubeera omuntu? So Sitaani tataliza. Olaba alumba Mukama waffe yennyini. Yongereko. Essebo amuleetamu n'okubuusabuusa kitaawe.
nakwana tulye tonywa ali luddawa ali mu ddungu Yesu ali mu ddungu nikitaawo oli yabadde walinga agamba mbu ono omwana gwe njagala gusanyukira takiraba nti enjala ekuluma oli luddawa alinda okukola ki naye bwobanga ddala oli mwana we fuula amayinja gano ogaliye sitaani nagono guliko atuteeka mu mbeera enzibu netandika okubuusabuusa obulungi bwa Katonda n'okusaasira kwe ew'omukazi yakozesa bulimba wano akozesa kusiga nsigo yakubuusabuusa katugende mu maaso nti twakolanga omubiri n'ebirowoozo bye byegombanga nga tutandika ekitundu ekyo tugenda kusoma Abefeso 2:3 era tusome n'Abefeso 5:6 2:3 naffe ffenna twali bajeemu nga bo nga tutwalibwa okwegomba kwaffe okubi okw'omubiri era nga tukola eby'omubiri n'amagezi gaffe bye gaagala okufaanana ng'abantu abalala bonna naffe twali tuteekwa buteekwa okubonerezebwa Katonda. 5:6 agamba omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Musumba Kakembo, obusungu bwa Katonda buddiddwamu mu nnyiriri zombi. Kiki? Kanzireko emabega katono. Eseba. Ekibi kyatulya mu ngeri 3. Ebikolwa byonna bye tukola bikyamu. Physically. Number 1. Number 2, ekibi kyatabula enkolagana yaffe ne Katonda. Spiritual. Mu buzaaliranwa tetukyalina relationship na Katonda ono. Balumi 8:7 bagamba nti n'okulowooza kw'omuntu bwe bulabe eri Katonda tebusobola na kukwata mateeka ge. Ekyokusatu ne bw'onyumungukamu n'otegeera nti amateeka malungi matukuvu matuukirivu still waliwo amaanyi ag'ekibi agatuula mu ffe ag'okugiza Pawulo n'agamba nti nfudde nebyenjagala si byenkola byesaagala byenkola ki is a force okukoogatta na kano akakulu k'empewo bina ebintu bino byonna kibi ekyawukana n'obutuukirivu bwa Katonda n'obutukuvu bwe. Mu butukuvu bwe ne mu butuukirivu bwe tasobola kutuula na kibi, talina akolagana nakyo, talina mukwano nakyo. Obutukuvu bwe bwagala kizikiriza bwe kibeera. Ebyembi kiri mu muntu ate gw'ayagala. Mu bufunze nti akyawa ekibi naye atayagala omubi. Awo. Sebadduka. Abyawula atya? Bwe tusomye tulabe nti agambye twali baana ba busungu, obusungu bwa Katonda. Ne tunnyonnyola nti Katonda obusungu buno tabulina ku mwonoonyi naye abulina ku kibi. Naye obuzibu bwe buli nti omwonoonyi ono n'ekibi bali wamu. Katonda ono olw'okubanga akyawa ekibi kyava yakwata ekibi kino n'akiteeka ku mwana we. Obusungu buno, obusungu bwa Katonda n'abumalira ku mwana we asobole okulokola ono omwonoonyi gwakola ki gwayagala. Awo tugenda kwogerayo olunyiriri oluli mu Yokaana 3:16. Mwami Kuteesa lugamba lutya? Ba Katonda bwe yayagala ensi bw'ati. Eseba. N'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu. Na buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Somba ekitegeeza okusinziira ku vaasi eyo
nina ekyokusalawo okulaba nti obusungu bwa Katonda tebumbubuukirako. Soke tukakase nti obusungu bwa Katonda gye buli ku kibi. Naye yabusalira amagezi. Dene singa bwagambye n'abumalira ku mwana we. Omwana we ku musalaba. Yeetikka omusango gwange. Neetikka n'obusungu bwange. Obusungu bwa Katonda bwalina ku kibi kyange. N'abwetikka bonna. Kristo n'abwetikka. Bwe ntegeera kye yankolera ne nkikkiriza, mba mponya obusungu bwa Katonda kubanga obwange bwasasulibwa ku musalaba. Lwero ne nti buli amukkiriza aleme okubula gye twatandikidde nti kubanga ffenna twali tufiiridde mu byonoono byaffe. Naye waliwo essebo mu lunyiriri olwo ajja kutwala ki? Kristo. Sikategedde bulungi. Bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. What is his mission? Emuweesaayo omwana we. Mission Katonda alina emu. Ekyandikibwa kigambe nti because God so loved. Ebyo nze nakoma kubisomako busomi. Nakubiwulira nga bisomwa. Naye mbabuulira mazima sikitegeera kwagala okwo. Oba tuli kutegeera tutuuse eri. Okwamuweesaayo omwana we n'amutikka ekibi kyange. N'amutikka omusango gwange. N'amuyawako obusungu bwe yandiyiye ku kibi kyange. Ye musumba. Nolwekyo ggoolo ya Katonda gye mmanya eri egi kwagala. Kwanjagala kwe sitegeera lwaki, naye kikimu ku binjagaza obutabulawo ku lunaku luli. Waneeno mu lesoni yaffe baatuwadde ekibuuzo nti ani atalabangako ngeri bwe tuli aboononefu mu butonde bwaffe bunnyini, weewaawo n'oluvannyuma olw'okwewaayo eri Yesu. Kino kisaanye kutuyigiriza ki mu ngeri gye kiri ekikulu okumwekwatanga buli kiseera eky'obulamu bwaffe. Essebo. Oba mu Luzungu yakiyise corrupt, who hasn't experienced just how corrupt our nature is. Bwe tusoma mu Balungu 7:15 agamba kyenkola sikitegeera kubanga kyenjagala si kyenkola wabula kyenkyawa ate kyenkola. Nga bwe tuyize ti Katonda yatutonda nga mu mutima gwaffe yalina okutuula ku nnamulondo y'omutima gwaffe, naye ekibi bwe kyajja ne kimukuulawo. It is natural okukola ekibi, okugeza tuyigirizibwa kya butone nti oli bwakkuba oluyi okumuddiza oluyi ye reaction entuufu eya bulijjo mu buntu. Naye Yesu bwajja esiimibwa n'okusiimibwa. Naye Yesu bwajja akugamba wakuba luno ate teekayo neri nettama eyandimuddiza ekiri abnormal ekitategerekeka kubanga ffe tuyigirizibwa an eye for an eye, bwakukuba naye kola ki mukube mu butonde bwe kiri. Naye nga bwagambye nti ne Mukama ne bwakuyamba n'onyumungukamukko era ne bwokola ekirungi at some point waliwo kale akasobola ovaayo n'olowooza nti okikoze ku maanyi go, so nga ate Katonda yakusobozeseza nti osobola n'okwonoona mu ndowooza. Nina nnyo be baasomesa obutuukirivu olw'okukkiriza. Emu ku lesoni zenzigumiza ennyo ye lesoni ey'ekibi. Ne sikiyigirizaako ng'ayigiriza subject. Nfuba nnyo Katonda nga ye mubeezi okuddya audiensi yange eno. Abantu bano bampulirize bamanye nti buli omu ku bo ye mubi. Naye teri kintu kizibu nga kumatira nti oli mubi.
Teri ekintu kyogenda kuzuula kya bbeeyi kikulu nnyo nga lw'olizuula n'omatira nti oli muntu mubi nnyo to the extent nti ne bw'obeera mukulembeze nga Nikodemu oli mukulembeze mulungi munnaddiini n'ojja eri Yesu akutunulako oli munaaga nti weeraga okuzaalibwa gwokubiri tozaalibwa nga gwakubiri k'obeere muntu mulungi nnyo ng'omufalisaayo yagenda mu yeekaalu nze siyenda nze sikola ki nze siringa bana abalala weetaaga okutuuka ku pointi ekugambisa nti naye musaasirenza alina ebibi pointi eyo nkulu nnyo ndoza tujja giddako ku Thursday. Kale kaakano twazuukizibwa twalinnya mu ggulu era ne tutuuzibwa wamu ne Kristo. Si mawulire malungi ago? Tugenda kusoma mu Befeso 2:4 paka ku 7. Kyokka Katonda ow'ekisa ekingi era atwagala ennyo bwe twali nga tufiiridde mu bujeemu bwaffe yatuzuukiza wamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Nga tuli mu Kristo Yesu, Katonda yatuzuukiza wamu naye era n'atutuuza wamu ne Kristo oyo mu ggulu. Yakola ekyo alyoke alage mu mirembe egigenda okujja obulungi bwe n'ekisa kye ekingi ennyo kye yatukwatirwa mu Kristo Yesu. Musumba Kakembo, gye twatandikidde twayize nti Adamu bw'ayonoona twonoonera wamu naye. Ate wano batugamba nti twazuukizibwa wamu naani? Ne Kristo. Gezaako okutunnyonnyola twongere okukitegeera. Katonda mu ntegeka ye yakitegeka ntagenda kutondanga buli mulundi. Abantu bagenda kuva mu muntu ono gwe yatonda yasooka Adamu w'olubereberye. Bw'ayonoona ffenna ne tukola ki? Ne twonoona. Bw'afa ffenna ne tukola ki? Ne tufa. Ekisa kye n'aweereza Adamu ow'okubiri. Adamu ow'okubiri bw'awangula ffenna tukola ki? Tuwangula mu ye. Bw'azuukira ffenna tuzuukira. ffenna tuzuukira. Amiina. Kakati kakampe bw'atuula waggulu naffe tutuula naye. Exalted with him. Ffenna anti mbula pointi yange bwe ngibaako ebula. Kakati pointi gye mbala yala okumekinga ebuze kanjireke. Kale katugende mu maaso. Tulabye nti bw'azuukira tuzuukira wamu naye. Ekitegeeza Musumba Dennis njagala kubuuzaawo ekibuuzo nti tetukyasobola kwonoona olw'okubanga twazuukizibwa wamu ne Kristo era ne tugenda naye waggulu. Amaanyi gano ag'ekibi tegakyatulinako buyinza, tetukyasobola kwonoona. Bw'atugambye nti twali twafiira mu bibi byaffe. Yes. Luli tetwalina alternative. Nga wekigamba njagala kino tolina woogaanira, tolina alternative oyonoona bwonoonyi. Okola ekyo naye kaakano saawa zino omubiri we gukugamba nti njagala kino nga kyakwonoona olina alternative eya Yesu Kristo. Ate nga bwe tugambye nti Yesu Kristo oyo alina n'amaanyi agakusobozesa obutakola ekyo omubiri gye gukola ki gye gukusabye. Kitegeeza saawa zino nina alternative. Luli saalina naye kati nina. Ni Barumi 6. Essula y'omukaaga yonna ey'Abarumi eyo kintu ekyo nti luli edda ekibi kyajjaga ne kisaba mpa ekitundu gundi ngende nkozese nga tolinaawo choice nga Dennis bw'agambye. Naye kati mu Yesu kwegamba nange onoonsonyiwa gwe facilitator waffe naye nange njala kubuuzayo ekibuuzo. Okuzuukira kuno kye ki? Tuzuukira tutya?
bwagamba ntuzuukira tuzuuki kyakati kyeki kyeki Musumba okusinziira ku bwe twayize nti Katonda tayagala omwonoonyi n'omu okubula wabula ffenna tuteekeddeteekedde obulamu obutakola ki obutaggwaawo era nga okusinziira ku kyokuyiga kyaffe how God rescues us y'engeri yokka kuzuukira mu Kristo Yesu nti Kristo aba kufa n'asigala mu ntaana nange essuubi olwo lyali likomye naye okuzuukira kwa Yesu ate nga nzuukiridde wamu naye lyessuubi Sabadduka olina kyoyongerako? Nange nyongerako ku ky'okuzuukira baatugamba nti twakomererwa wamu ne Yesu Kristo ne tufiira wamu naye ne tuzuukira wamu naye ne tutuuzibwa ku namulondo naye ne tuweebwa amaanyi agasinga tuli above everything kati ku kuzuukira kuno nti kuli present ate kuli future. Present kutya lisaawa zino nti twaweebwa amaanyi nti bwengalabira nti nnyinza okuba nga nina kye nali nkoledda ekitali kirungi naye kati saawa zino nina amaanyi agasobola okugamba sijja kikola ate nesikikola nekikikola kitegeeza nazuukira wamu ne Yesu Kristo nentuuzibwa nenfuna amaanyi naye gakola ki galina. Ekyokubiri saawa zino osobola okugamba sitaani genda n'agenda n'oweebwa amaanyi gali ge wafuna nga wazuukirira wamu neki ne Kristo. Musumba kakati kuteesa obuyo nze okuzuukira nandiyongeddeko bwe nti nga nkinyonnyola bwe nti okuzuukira kwe kubeera n'amaanyi agawangula ekibi. Ekibi kyatulya nga twafa nga tulina kufa. Kristo najja n'afa mu kifo kyaffe n'azuukira nga ffenna abamukkiriza naffe tuzuukirira wamu naye. Twazuukirira wamu naye abamukkiriza tuba mu ye, tuba n'amaanyi agasobola okuwangula ekyali kyatutta ekibi. Kanyogere kanzimbire okwo katono nnyo. Ekyamuleesa pulaani eno kubanga twafa. Yes. Twafa mu ngeri ssatu. Twafa mu bikolwa, mu by'omwoyo, twafa mu by'omwoyo mu relationship naye, kuzaalibwa ne tufa mu buzaaliranwa by nature. Mu bino byonna tuli bafu. Bw'ajja najja atta ekibi ekyo ku musaalaba e Gologoosa. Bw'agamba nti kakati abamukkiriza tuli kitonde kijja, kiki ekitufuula ekijja? Kiki ekifuula omukkiriza ono ekitonde ekijja? Lwakubanga azuukidde, omufu asigdeyo. Ono azuukiridde mu maanyi agoona amuzuukizza. Yes. Agawangula ekibi. Oli wakubuuliza nti tuweeyo ku bukakafu obulaga ddala nti ekyo tugenda kukifuna ku nkomerero luli lwali tunona oba tukifuna na kaakati nga tukkiriza okuzuukira okwo ne tubeera abalamu mu ye. Ne kaakati awo ng'omusumba we mbuuliza nti naye ddala gundi olina obukakafu mu bulamu bwo nti wazuukira. Do you have evidence? Kuteesa? Yes, Musumba. Wazuukira? Nazuukira, Musumba. Olina kyoyinza okutunulako n'ogaa nti kino kiraga nti nazuukira? Ebiwerako. Ago ge mazima. Bwe bukakafu obulaga nti nga nakiri ekyekunkomerera ekyokuzuukira okuva mu bafu nga tekinatuuka. Even now Kuteesa alina waagamba nti wano nga sinazuukira nga nkyali kuteesa oli wano nga siyitawo. Nsonga Kakembo ntegedde bwe nti oba kyentegedde kyekituufu nti Nakimbugwa bwe mba nali muvumi mulungi nga n'akaana oluyita awo ne kakola ebitasaana nga nkubawo ogugambo gwange
naye kati nga nsobola okukalaba n'entunula butunuzi ka instinct kali akanga nti sirika oba akaziba omumwa gwange nemba nga sikyasobola kuvuma kwe kuzuukira okwo okuzuukira si kulekerawo bad habits. Okay. Okuzuukira kukyusibwa n'ofuna obulamu obujja new self mutwe omuntu owedda tujja ekisomako mu Efeso muno. Okay. Ekyokutta omuntu owedda. Omuntu ono owedda tomutta bitundutundu. Ayina kufiira ddala. Kale nga tumaliza ekitundu ekyo Dennis agenda tusomerako Bakolosaayo 1 olusooka paka ku lwokusatu. 1:13 n'olw'ekkumi. Bakolosaayo 1:13 n'olw'ekkumi. Yatuwonya obuyinza bw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa eyatununula n'atusonyiwa ebibi byaffe. Ekitegeeza nti si maanyi gaffe naye maanyi ga Katonda. Ye yakola ki? Ye yatuwonya. Kaakano tuweereddwa omukisa olw'ekisa emirembe gyonna. Now blessed forever by grace. Tugenda kusomako mu Befeso 2 olw'okutaano n'olw'omunaana. Bwe tumala tujja kuddayoko mu Befeso essuula esooka tusooke tusome ezo. Bwe twali nga tufiiridde mu bujeemu bwaffe yatuzuukiza ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda olw'omunaana. Kubanga bwe mwakkiriza mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Okulokolebwa kwammwe tekwava ku mmwe wabula kyali kirabo kya Katonda. Bazze baddiŋŋana ekisa kya Katonda. Titwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Njagala kubuuza ekisa kiki? Tuyinza obutafuna meaning emu eri buloko naye buli omu alina engeri gy'ategeeramu ekisa kino. Mukulu kuteesa gwe ekisa kino bw'okiwulira twalokolebwa lwa kisa kya Katonda okitegeera otya? Onyezo transforming kikyusa Esebo mu kwagala kwalina gyendi. Okwagala kwalina gy'oli. Weewaawo Musumba Kakembo ekisa kya Katonda ekisa kye kiki eri ggwe? Kuteesa akiriddeko ekitundu. Esebo naye unmerited favor kwekunkolera ekintu ekitansaanirako wadde ekitaliiko nsonga unconditional. Tolina na contribution ku kyo. Ebigambo bikozesebwa byonna Esebo tebikimalaayo. Kisigala kikyaliyo. Ebimu ku byo biri unconditional, unlimited, unmerited, undeserved. Katonda okuva mu kkubo lye n'ava ku ntebe ye n'ajja nkolera pulaani eno. Bw'obuuza ensonga tuddayo ku nsonga emu nti Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo Kuteesa nga bw'ogambye. Kikisa ekyo. Sebadduka ggwe ekisa okitegeera otya? Kujjako byogerako obwogezi naye ebigambo bye tukozeseza byebyo naye byogerako katono nnyo ku kisa kubanga tetumanyina kumanya. Kiki yatuteekamu? Kiki kyanoonya? Na lwaki? Lwaki? Yes. Lwaki ffe? Nze nate nange ekisa kino nakirowoozezzaako ng'amaanyi agasonyiwa era agampa essuubi ne wemba ndowooza nti embeera ekono. Weewaawo tetuyinza kukinyonnyola kukitegeera. Tugenda kusomako mu Befeso essuula 1 olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna. Katwebaze Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuweera mu Kristo buli mukisa oguva mu ggulu ogugasa omwoyo. Katonda ng'ayita mu Kristo yali yamala dda okutulonda nga n'ensi tennatondebwa tube batukuvu era abataliiko kamogo mu maaso ge olw'okutwagala.
kitya. Wano wembuliza ekibuuzo kino nti bintu ki ebikulu ennyo mu bigendererwa by'enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi okusinziira ku Befeso 3:4. Okusinziira ku lunyiriri lwe tusomyeko batugambye mu Lwokusatu nti yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu eyatuwa buli mukisa gwonna, atuwadde spiritual blessings zonna ze tuyinza okulowoozaako. Yatulonda n'atujja nga tannaba nakututonda, nga bwe tulabye emabegako nti ne tufiira wamu ne Kristo, ne tuzuukira ne Kristo, ate ne tutuuzibwa mu bifo ebyawa eby'omu ggulu. Katonda oluvannyuma lw'okutuwa ekisa kye tutasobodde na kunnyonnyola oba kutegeera bulungi, kiki ekitusuubirwamu Musumba Kakembo? Mu lunyiriri olw'omwenda 2:8 zigatta endowooza zombiri. Kubanga bwe mwakkiriza mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Okulokolebwa kwammwe tekwava ku mmwe, wabula kyali kirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa byammwe ebirungi, waleme okubaawo eyeenyumiriza. Kwegamba bwe mwakola ki? Bwe twakkiriza mwaweebwa ekisa kya Katonda. Katonda bw'amala okubikola byonna n'abinyanjulira, teekwa okubikkiriza. Accept. You are saved by grace through faith. Okuyita mu kukkiriza. Kino kiwakanya endiikiriza egamba nti be yalonda ye yalondamu bayagala. Kidaine mu Yokaana 3:16 nti buli amukkiriza. Nzikiriza okubuuza ekibuuzo. Ye Musumba. Byombiriri ki ekisooka? Ekisa oba okukkiriza? Kiki ekizaala kinnaakyo? Mami Kuteesa. Wangi. Musumba abuuziza ekibuuzo. Akibuuziza ffenna. Essebo. Sebadduka. Ekisa kye kizaala okukkiriza. Grace generates faith. Nyongereko katono nti nga bwe tugambye nti Katonda yatukwatira ekisa kino kye tuyizeeko nti you don't deserve it. Bw'amala okunkwatibwa ekisa ekyo n'akimpanga ekirabo, choice ze nnina okukola okukkiriza kino ekirabo oba okukigaana. Bwe nkikkiriza bwe nti ng'asumulula ng'ampa, so nina choice okukkiriza oba okugaana, naye ekisa kye kisooka. Bw'amala okukola ekisa akimpadde ng'ekirabo, nina okukikkiriza oba okukigaana. N'olwekyo ekisa kye kisooka. Yes sir. Teacher. Yes sir. Lwaki ekisa kino kye kiteekwa okusooka? Era kisooka kitya? Tulina kyakulabirako ki? Onosonyiwa olugezigezi ate nti lwaki ekisa kino kye kirina okusooka? Musumba, n'okumanya obumanya nti gano ge mazima. Exactly. Kiba kisa kya Katonda. Yagamba Nikodemu. Ddala nkugamba nti omuntu tayinza kulaba ne bw'omusomesa mumala omwaka mulamba nga omusomesa okubiraba n'atandika okubiraba n'okubigattagatta. Kisa ekyasooka okujja nekikola mu ye nga n'okumanya tamanyi. N'addamu mu Lwokutaano n'agamba ddala nkugamba nti omuntu tayinza kuyingira, si kulaba bulabi naye n'okuyingira. N'asooka mu Ssuula y'omukaaga olunyiriri lwa 35 n'agamba nti teri muntu n'omu ajja eri kitanga okujjako, teri muntu ajja gyendi okujjako nga kitanga yamuwaludde. Kisa kya Katonda. Ekisa kye kisooka ne kizaala okukkiriza. Wow. Then tusomereko mu Baroma. N'okulokolebwa kwaffe kyali kisa. Kyali kisa. Kwegamba ekisa kirabo, bulokozi kirabo. Gift from God.
Atusomereko mu Barumi emu olwokutaano. Barumi essuulemu olunyiriri olwokutaano. Eyatukwatira ekisa ne tuba batume tutuuse amawanga gonna ku buwulize obuva mu kumukkiriza. Tibwamala okutukwatirwa ekisa. We should not keep the good news to ourselves. Naye tulina okutegeezaako n'abaki n'abalala. Kaakano tuweereddwa omukisa olw'ekisa emirembe gyonna. Musumba Kakembo. Tutwale mu kitundu ekyo. Now saved by God. Mbadde nyala kusooka Okay. kuddaako emabega katono. Tusome Barumi 12:3. Olw'ekisa kya Katonda kyeyatukwatirwa ngamba buli omu mu mmwe titasaanidde kwerowoozaako kiyitiridde, wabula yeerowoozengako mu ngeri esaanira era yeekeberenga okusinziira ku kipimo ky'okukkiriza Katonda kye yamuwa. Ekipimo ky'okukkiriza Katonda kye yakola ki? kye yamuwa. Obulokozi yabutwa lwa kisa. Kirabo. N'okukkiriza nakyo kiki? Kirabo. Omuntu yenna aleme kukola ki? Kwenyumiriza. Toyinza na kutuuka mu ggulu n'ogaa nti nze nasala amagezi. Siba kukola bwentyo. Kakati ompadde ekyokuna. Kyekisembayo. Njala tukifundikire mu kibuuzo kiri kimu. Naye nga tetunnakifundikira. Mbadde yala tuddeyo ku Wednesday. Nsumba tulina eddakiika 5. Nzija kumala. Ku Wednesday waliwo akabuuzo akasooka waggulu. What are the essential elements? Tusomere essuulemu olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Katwebaze Katonda era kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuweerwa mu Kristo buli mukisa okuva mu ggulu ogugasa omwoyo. Katonda ng'ayita mu Kristo yali yamala dda okutulonda nga n'ensi tennatondebwa tuwe batukuvu era abataliiko kamogo mu maaso ge olw'okutwagala. Kakati jangu ku Lwomusanvu. Agamba yakola ekyo alyoke alage mu mirembe egigenda okujja obulungi bwe n'ekisa kye ekingi ennyo kye yatukwatirwa mu Kristo Yesu. 2 yabitegeka n'emirembe teginnajja. Tetunnaba na kubeerawo. Nebina pulaani n'agiteeka bulungi. Kati ne tujja ne tugiyingiramu. Naye agamba nti ekyagimukozesa ate ku nkomerero mu mirembe gigenda okukola ki? Okujja. Ayongere okupuluvingira ddala nti wakisa. Mu lesson bagambye nti graduation mukolo mukulu. Omuntu asoma bw'abaako watuuse. Mu grace mulimu graduation. Mu kisa. Mulimu okutikkirwa n'ogaa nti akati wentuuse wano. Sikyakyetaaga. P7 biwedde. No more P7. Ebya first degree biwedde. Tewali musumba kubanga nga bwe tulabye nti yabiteekawo emirembe gino n'egigenda okujja. Kino bwe tunaabeera mu ggulu tujja kuba tuyiga ku grace. For how long? For eternity. Olw'obudde eddakiika ze batwadde nga ziweddeyo. Abalina lesoni mujja kusoma akatundu akasembayo ku Wednesday wansi. Nakaagadde ne nkasiiga ne langi mpitirivu. Kaagambye nti abatagwanga ne bamalayika mu ggulu
tebamanyi kigenda mu maaso bulungi ku nsi kuno olw'ekibi. naye bagenda kufuna omukisa nga tugenze okuyiga ku kisa throughout eternity. Katonda ng'akozesa ffe okufuuka baprofesa kuteesa bagenda mumuwayo ka planet kalamba. Amina. Kakati ekibuuzo kya Thursday wekigira, ekibuuzo kya Thursday kigamba, why is it important to remember that we cannot engineer our own rescue plan? Lwaki kikulu nnyo okukimatira titulokoka lwa kisa? Lwaki kikulu nnyo okukimanya teriyo n'omu asobola kwepangira nteekateeka ya bulokozi? Why is it? Tuwe ensonga tumalirize. Buli muntu ajja kumpayo ensonga. Musumba nze ninayo ensonga 2. Esookera ddala, lwaki kikulu okujjukira nti ffe tetusobola kwekolera nteekateeka? Ffe nga bwe tuyizze tuyiga nti obuzaaliranwa bwaffe bwa kibi, ate twerowoozaako naffekka. Naye mu pulaani ya Katonda ey'okulokola, kubanga Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi, nze senga mbadde n'omukisa ogwekolera, oba oli awo nja kukolayo ka pulaani kange n'obwana bwange, naye Katonda, God is for us all. Ensenga ey'okubiri, he knows the future. For us we don't know. Esebo. Nange mpayo ninayo 2. Esooka nti sitaani akimanyi bwe tugezaako ne twekolera pulaani tugenda kugwa, era ye kyasabirira weekolerewo pulaani. Eyo y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, kinnyamba okwekuuma obutabeera legalist, obutabeera muntu agamba nti nina amaanyi olw'ebikola byange byensobola okukola ne bintuuza ku level Katonda waagambira nti sebadduka denisitiki, nti okutuuka mu mbeera nga kyetaaga Mukama ebikolwa byange bino bina bwe bintuusizza Mukama n'agamba kyekyo. Ensonga 2. Esooka ogambye nti sitaani tafaayo, bwatulaba twerwanako tugezaako. Ekyokulabirako, bali Mukama yabaga nti musaasaane mujjuze ensi mugirye. Ne basalawo okuzimba munaalasa, sitaani n'akuba mu ngalo kubanga bagenda kulemwa. Bano abalala batambulako ne Katonda, Musa n'amalayo ennaku 4 ne bayiyayo ne bayinginiyalinga teekateeka endala. Ezo zonna teri pulaani eri egi, nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Waawo. Nsomba. Wangisebo. Essaala. Twebaza nnyo Katonda, Mukama Katonda waffe olw'ekisa ekingi. Mukama ne mu mutima gwange neesunga nnyo okufuna obulamu obutaggwaawo, nsobole okufuna omukisa ogwongera okuyiga ku kisa kyo emirembe n'emirembe. Kyenneesabira, kyenneegomba, kyensabira bonna abatuwuliriza n'abantu bonna abakunoonya, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.